kuva we nabitandika nga ndi ku live ne we nabadde nga ne interview bye nakoze byonna bintu nga we nabyogedde omuntu asobola bambi obiwulira omuntu waba birondodde kubanga nze nasulanga mu kisenge ne Sheebah Sammy nga asula ku live ne mukyala we kiro kyonna kakati osinzirawo omukyala ne waba bambi nga akala atebereza Sammy n'agamba Sammy nawulidde kyaliwo agamba walidde Sheebah omukyala asobola okwebuuza omuntu gwe nasulanga naye ku live bwe yabeeranga ku live ng'eno omumwa gwogera ku live ng'eri ebitundu by'ekyama bikola mukonja siri musajja muganda ndi musajja mugisu ekigambo omukyala okimanyi bulungi omukyala omukyala yes nkimanyi ye mukyala omukyala kitegeeza ki omukyala w'omuntu ye mukyala ki ye mukyala w'omuntu mukyala owange oba owuwo oba owakabaka sebo omukyala aba yajja kukyala sebo saawa yonna yonna akyaluka era omukyala wawulira ekigambo kakabe kati nnyo weekati asobola okukyaluka n'akuviira so sebo gwe kyolabanga ekitono bwe kiti oli kiyinza okuba kati gwe toyinza kumanya ono omusajja embeera gy'ayitamu anti kati ate Masaba ate wootampulirize ngenda ate kunyiiza ate naawe saagala kunyiiza kati kyenkusabye nti mpuliriza mukunja forode watunyiizizza dda tolina mulundi gwogenda tunyiiza olwedde ffe tuli banyiivu gy'oli era nze kino kyo njagala nkubulye mukulu Kabaata era twejusa n'olunaku ono omusajja lwe yasalawo n'agamba nti abasajja oba abantu abo kabajje babeere wano eno okiwulira wagenze n'okola video n'ogamba nti walina bangi nnyo abasobola okusuza naye nojja n'osalawo n'osula ewa Sammy okiwulira baani abaali bagenda okusuza baani sinsiale yogera amazima gennyini nnyini baani abaali bagenda okusuza nga ne mu hoteri yennyini nnyini yali egaanye oyagala tutandika okujjayo ebyama byonna ate hoteri yali egaanidde ekyo osuza mukunja ne Sheebah nga bali bagenda gisasula be bamanyi era yakimanyi naye ennaku za hoteri zaali ziweddeko ate twetunosula mu hoteri ng'eweddeko ekirungi zaali ziweddeko gundi mulema kyayisa bannayuganda abajja wano eno tutandika ate okubeewala mukulu Kabaata wano tubeera wane twekweka abannayuganda lwa nsonga ezo Masaba ate oyagala naawe nkunyiiza ogwokubiri ng'ate wanyiiza ogusooka kati sikunnyonnyola nzo ndaba nze ne bwonyiiza ne bwenkunyiiza nze sikyalina kye neeguya naye wakoze bubi nnyo muganda wange okumuteeka ku media noga nti yali Sheebah okiwuliraambo Masaba okimanyi nti essaawa eno nze nina abantu benjagala babe nga banyiize kyokka nga gwe toliimu kyokka naawe oyagala joyininga ttiimu enyiize kati naawe nkunyiize nedda ssebo nze ekikwata naawe nkuteeke ku ttiimu onyiige gwe wakajja kati ombudde bono wakajja otugwire waneeno tomanyi n'omusajja embeera gy'ayiseemu ampo Masaba nina abantu benjagala babe nga banyiize nina ekintu kyenjagala baleke badde ku kino kyokka kati naawe nkuteekeko ku bulamu bwa munno kati njogera amazima ngajjeyo gembadde nsirikidde ebifamire ye ssebo lwaki oba oginoonyezaako content kale njigyeyo amazima gajjeyo kati lwaki oyagala ngajjeyo ng'ate tegakwata ku ggwe naye Masaba tokola bulungi bwetubanga twaliwo gwe jjayo amazima jjayo tuli ku live twasulanga naawe ennaku zonna twasulanga naawe ennaku zonna nze nabeerangawa twasulanga mbuziza kibuzo kibadde kyangu twasulanga naawe ennaku zonna kyoga kati gwe njagala oŋŋambe nti Masaba tewaliwo Sammy yalya Sheebah kyoba ogamba saagala ompe byakwogera kuba mbirina anti kati yogera tuli ku live nabeeranga naye anti buli wompa ebyokwogera nja byogera male ŋŋambe ggwe wabiŋŋambye kati ate kibadde tamondeka nenjeyogere okitegedde nabeeranga naye ate saagala Masaba saagala kulaba ng'onyiize naye ate wonyiiga ennyo nendaba nga toli sisobola kukontrolinga nga naawe nkugatta ku ttiimu enyiize ate sikyagala kubanga gwoli bwoya wange sisobola era nzijja mu babwoya abo mwami Kabaata mbalese naye nze naawe nkunyiize sigenda kusonyiwa akubira sisobola kusonyiwa samuze ngenze Kabaata naawe mba ngenda kunyiiza mukulu Kabaata mbalese
naye muganda wange bw'oliba onyiige. okomyewo wadde kata totunoonyanga beera ku lulwo. Nategedde Anko Masaba jjanyiiga mangu kati mpa genero wa byalo Mukunja bagenda kugoba ekkata jeno gira mu vidiyo otyo kati jeno yazze kati jeno gwe tonanyiiga nnyo taata genda mu maaso ne by'obadde oyogera Mukunja. jeno Tandikira wali w'obadde ogamba anti tugende mpola mpola. Tandikira wali w'obadde ogamba Sammy yalinga ku vidiyo ne mukyala we kubeera bwe kyali kati gwe tandikirawo emboozi nga bw'obadde onyumya gw'olina omuzindaalo. omulala gamba nyiiza kati ebyo bibadde bya Masaba ate byo tebibadde bibyo jeno bibadde bya Masaba na Sammy lwakuba nti ate Masaba bambi afunye onyiigira ddala ate nga jeno mbadde simwagala tugende mu maaso mbadde simwagala ku lisiti y'abanyiivu ennyo kati wama jeno ndabise kola ky'oyagala oyagala kusaati Mukunja ye kati ye Kabaata amanyi byaweddeyo nyongere ate jeno gwe saagala kunyiiza tulina ebitugatta ebirala ne Masaba saagala munyiiza ne Sammy saagala munyiiza nina abantu benjagala balina onyiiga naye ate mwe mulina mwe kwegatta ku ttiimu kunyiiga ate kibate olega abantu abanyiizizza dda banyiize dda endibeza yase Mukunja atuwe ku mazima Sammy yabyeganye naye ddala kituufu Sammy yali Sheebah kati bw'aba yamulya kubanga kati Kabaata bw'aba yamulya then waya yasigalamu eveemu kati seba amazima gaali ki kati twagala mazima kuva ku ggwe kibanga muntu kulya mukazi wo n'akwetondera oba n'akuwa ssente kati nga waya evaayo kati kitegeeza Sammy yalya Sammy teyalya Mukunja ebintu byensi ebimu bibiyunzika bifuuse bizibu kubanga ezooka Sammy muganda wange ate Sammy Munnayuganda okimanyi Sammy simanyi bulungi ggwanga lye oba Sammy omusajja w'engulu eyo si Muganda bamuyita Ekanya abasajja b'engulu abo tebatera bana mitima mirungi naye ate ekyewuunyisa bambi Sammy kalinamu omutima omulungi naye ne woba n'omutima omulungi ku nsi olaba ne Yesu buli muntu akemebwa nze kyovula asayagala nabbiremezaamu okitegeera naye Sammy teyasooka bana kikemo kyonna teyasooka kemebwako mu mbeera yonna naye Sammy yakola obuzibu bwa mulundi gumu era olunaku olwaleero neewaddeyo byonna mbyogere ekijja kikole ki kijje Sammy alina ennyumba enju mwasula erimu ebinaabiro oba 3 eri bwaguugwa kati ebinaabiro birimu obutaapu kati Sammy yakola ensobi okulagirira Sheebah ekinaabiro omuli akataapu okitegeera ate era niwe yamulagirira ekinaabiro omuli akataapu ye mwennyini ate Sheebah yatandika okukozesa nga oba yali akoze kuba nze nali senafulumamuko ebweru naye nkoma nangamba owaayi omwana nga anaaba emirundi mingi olunaku aba ebbugumu lyali lingi kata
gikunaabisa emirundi ena ne bakadama banaaba ena. Era n'olwayo okategeera akantu ako. Kati Sammy ajja agamba Sheebah kyusa ekinaabiro okozesa ekinaabiro kirala. Sheebah n'alemera mu kinaabiro ekyalimu akaki akataapu. Okumanya akataapu kali Sammy alabika yali yakategese kanjawulo ku butaapu obwali mu binaabiro ebirala. Kubanga obutaapu obwali nze mu kinaabiro mwe nanaabiranga n'ekya Sammy mwe yanaabira butinitini, naye kali akaali eri mu kiri ekinaabiro kye yawa King akataapu kanene kaliko eno obuwakatirwa kaliko obuntu eno wansi bulinga ensigo eno wansi eno kalina enkula gye kakulamu, so nayagala nokakuba ekifaananyi oba nakikakuba. Iwandika kuba ekifaananyi n'okatulaga. Ate ne wa Bobby noonyeza Sammy abo bannange, kubanga njagala ntubako ne sayidi bbiri wano nga mukunja bwatu wa sayidi ye yakataapu. Kakati nze ebyo byonna mu kusooka saasooka n'okukola gye kubifaako. Nakutegeera ki ekiddako wano, lwaki enteekateeka eno etambudde bweti. Okategeera kati Sheebah bw'atuuka, kubanga saagala muntu n'omu ajja agenda afune okulowooza okukyamu nti Sheebah gwe guno mulundi gwe nasoose omumunyiiza. Abantu bonna ababeera awamu bafuna obutakkaanya era banyiiga, naye ate omuntu alina okujjukira nti gwe guno mulundi Sheebah gwe yasoose okugalula oluyi n'etteke n'empi okuzinkuba. Ekyo kiba kitegeeza wayinza okuba wabaddewo amaanyi agaki ag'enjawulo. Kati njagala otuuka wali ku Sammy okulya Sheebah awo. Kakati Sammy ye yagambye atya? Sammy agamba omuwaayiriza tannalya ku Sheebah. Yali ddaani? Yali ddaani? Ane kati kivamu bawe wakyogedde ogambe byama ogenda bissaawo. Sammy yategeka akataapu akaliko n'obusigo wansi awo nga akategekedde Sheebah. Sammy yalya teyalya? Ye yagambye atya? Yagambye omuwaayiriza talyangako Sheebah, tasobola kulya Sheebah, yabayamba buyambi era ennaku zino ali mu kunnyonnyola mukyala we kuba vidiyo mukazi we yagiraba. Ate nze siri mu kunnyonnyola sayidi eno, ffenna gakyankalanya wangi. Kati nze wange biteredde. Netwaka ye yongeza ku ddoboozi wano waliwo libadde lijjira obulungi ate kati libuze. Kyembadde njagala okubuuza. Wa wateredde ene waffe yo wateredde. Kati awo nkuwulira. Baba kamalirize wano ndi kulya ku ssente. Nzija. Owulidde? Bankubidde baŋŋambye onneetaaga kabaata. Naye kanve wano nzija. Omulengera kasikiini. Kati ate kasikiini kabadde ki? Munange eriyo ebintu ebimu bye tutajja kuddawo twogerere nnyo nti onange kino tulumirize nnyo, naye omanyi omukkuto gw'embwa embwa tekweka mukkuto. Era embwa bw'eba ebbye ennyama n'egirya ogisanga era ogiraba n'olaba olubuto n'olaba kasikiini n'okkiriza nti embwa eno eteekuba ye yabbye eki.
ye yabbye ennyama. Abantu abatuta akabanga nga balaba Sammy nga wabadde afaanana. Sammy muganda wange mwagala nnyo kubanga tulina ensonga etugatta nga nawe tufuna obutakkaanya butya ensonga ezo tusooka ne tubuwummuza ne tuggusa ensonga ya Struggle nti ffenna tuli baana ba Struggle tuli babanda ba ghetto abatobye n'ensi tulina omulimu gw'okuggusa eggwanga tulina okuyambako Pulezidenti Kyagulanyi okuggusa ki ensonga ye. kati nawe tufuna obutakkaanya obufaanana butya naye abaludde nga balaba Sammy ebbanga lyabaddewo n'ebifaananyi byabadde aposite nga ne live zabadde abeerako Sammy abadde abeerako akanyiriro bwe katyo kabaata tuleke kwebuzaabuza tubeere bantu bakulu taata tuleme baamu kyekubiira. Kati bw'ogamba akasusu Sammy kayina kati kavudde ku Sheebah ssebo. Lwaki bulijjo takafuna? Wangi bulijjo kyogamba ekkata tebadde bawala Sheebah ekaya ye yasoose ye yagguddewo olujja oluyaba abawala ababeere lwaki abaddewo kitegeera. Naye kati obadde okyatunyumiza akataapu wali nga Sammy akyali mu bidongo naye mbadde tujja nnyumirwa nnyo nga naye waali akataapu nga Sheebah tava mu kiyiga alaba emirundi ena lwa akataapu. Mirundi ng'ena ate